Information yeno jengendo bawa nkulu nnyo nga gye nkomezza. Tekirina kye kigenda kujjako singa ogisharinga. Tekirina kye kigenda kujjako singa ogisharinga oba n'ogirepostinga. Oba oli awo osanga erina gw'ejja ottaasa. Every Monday, ekitongole kya poliisi kikola press conference ne kibuulira eggwanga ku misango egibaddewo in the past week ne way forward ku nsonga ezo. N'okuddamu ebibuuzibwa bannayuganda okumala ebbanga. Era mu eno pressa wabeerawo bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo egiri controlled by the UCC. Ako nako kategeere. Olunaku olwaleero omukulu oyo golengera ku screen ye mwogezi wa poliisi abadde ayogerako eri bannamawulire. Nsiba mbagamba nti tewali mulimu gusinga kuba muzibu mu Uganda nga kwogerera kitongole ng'ekya poliisi n'ekyamagye. Kulayi akedde ku NBS neyetemengalike. Same applies to this gentleman, omwogezi wa Uganda Police Force. Avuddeyo n'akola statement eno, njagala ogiwulirize. Womala ogiwuliriza ate nkubuulire kiki ekiddako. Omukulu amanyikibwa nga Lusoke ayogedde ebigambo bino bassebo ne bannyabo. Just kano ka clip nyamba buyambi kano ka clip gwatulaba okampera obudde kubanga mu butuufu ko keetaagira ddala obudde Munnayuganda asobole okumanya kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lye Uganda. Katuwulirize, tovaawo, sharinga. Anjagala kutangaaza wabadde waliwo okuyitangana kw'ebigambo nti ekiwamba abantu. So njagala kiwaako statement so that abantu bategeere abali eyo nti kwanga badde bagamba nti poliisi nga bawayiriza poliisi tewamba. Poliisi ekwata omuntu mu luzungu kye tuyita arrest. Amaanyi egajja mu constitution n'amateeka amalala ag'abantu. So abantu Abannayuganda tebayinza kuwa poliisi powers eza arrest then gwe n'ozifuula kinenge n'ogamba nti eyo si arrest, eyo kidnap. Omuntu bwe tumukwata nga poliisi tumutwala ne tumugulirawo file, bwe tumala ne tumutwala mu kooti. Abantu be bagamba abanupu nti twabawamba. So far twakakwata abantu 10, I think ndoza abantu 10. Era nga 9 twabatwala mu kooti. Era waliwo omu we tugenda okutwala mu kooti either today oba enkya. I think waliwo omukyala we tujja okutwala mu kooti. Now bwe tuba tusobodde okutwala omuntu mu kooti, gwe amanyi ogajjawo agagamba nti oyo omuntu we tutwadde mu kooti muwambe ali under kidnap. Then oluusi bwe baba tebagambye kidnap, waliwo abamu b'owulira ku mitimbagano egimu nga bagamba nti lwaki temubayita buyisi. Poliisi erina eddembe either okujja okukwata obukwasi oba okuyita. Gwe gwazizza omusango si gwatulagira engeri gye tujjamu okukwata. Okay, kaakati bassebo ne bannyabo, nkola vidiyo eno oba oliawo osanga eyinza okunkwasa oba obutankwasa, naye ky'olina okunkolera kiri kimu. Nyamba mu mbeera yonna gwatulaba ovuge vidiyo eno ebe ng'etuuka ku buli Munnayuganda ategeere wa we tuyimiridde. Omukulu oyo golengera ku screen mwogezi wa poliisi. Ekifo kyalimu omwami amanyikibwa nga Emiliano Kayima. Ekifo ekyo kyalimu omusajja amanyikibwa nga Enanga. I strongly believe mwena yotwogera ku linnya Enanga mumanyi kye mba ntegeeza. Mukulu Lusoke kyaddaaki naye amaze n'atuula mu ntebe oba mu ngatto za Enanga n'azijjaamu bulungi. Agambye nti poliisi adaptinga, kidnapping abantu eba arrestinga.
era tewali muntu gwe baali bawambye mu Uganda, bonna baba arrestinga. Basabo ne bannyabo, njagala mwami Lusoke just atunnyonnyola, manyi ffe tetumanyi tuyinza by the way a biggest number of Ugandans abali eruzira abasinga bazze emisango nga tebamanyi mateeka, batukweka ssemateeka w'eggwanga Uganda okola ekintu nga tomanyi nti omenye musango. Okimanyi nti ku mateeka amapya ge baateekako bagamba nti toyina zimba kizimbe n'okiyingira nga tofunye lukusa, era bw'okizimba n'okiyingira nga tofunye lukusa osobola ossibwa emyaka 5, naye bangi ku ffe tetumanyi nsonga ezo. Omukulu ono agezaako okugamba eggwanga nti mu Uganda tewali kidnaps, tewali abductions, naye nga tuzze tulaba abantu nga bawambibwa, abantu abambadde obukookolo, abantu abali mu leeya, abantu nga tebayise mu procedures z'oku arrestinga omuntu. Ngezezzaako okwetumiikiriza ne nnoonya ku ssemateeka wa Uganda kyategeeza. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba, grounds of arrest by police in Uganda ze zino. Bagamba nti a police officer can arrest someone without a warrant if they suspect on reasonable grounds that the person has committed or is about to commit an arrestable offense. This includes specific offenses like committing a breach of peace in the officer's presence, obstructing of police officer in the execution of their duty, having committed being about to commit a felony during the night, possessing implements of housebreaking without a lawful excuse. Bagamba arrest by private citizens. Eyo tugenda vaayo. Tugenze mu legal procedures and rights. Ne bagamba nti reasonable force. Arresting officers and private individuals can use reasonable forces to make an arrest but cannot use excessive forces. Cannot use excessive forces. Tuzze tulaba abaana nga bakwatibwa, ne bakubibwa, ne bamenyebwa, ne bavaayo nga balina ebiwundu, ekyo mukirabyeko. Ne bagamba nti 48 zino tuli ku legal procedures and rights of arresting. Wano ojja kumbuli oba poliisi, omukulu ono byayogedde bibadde bituufu. Ne bagamba 48-hour rule. An arrested person must be brought before a court within 48 hours of their arrests, according to the law, because Mwami Lusoke abadde atambulira mu mateeka. Ne bagamba nti right to release. If no charges are brought within 48 hours, the person must be released or they may be released on bail by the magistrates. Right during custody. Police cannot use cruel or inhuman or degrading treatment during an interview. Search. A police officer can search and arrest a person and take anything that may be used as evidence in criminal proceedings. Basebo ne banyabo. According to the legal procedures zonna. Njagala nkuwe a case in point. Example ya Eddie Mutwe. Eddie Mutwe was abducted. Kale tugambe was arrested like Rusoke is trying to insinuate. Eddie Mutwe was arrested. But Eddie Mutwe yatwaliwa mu kifo ekitamanyikibwako. Eddie Mutwe 48-hour rule tebagifaako. Yamala almost a week nga talabikako. Eddie Mutwe we baali bamukutte bakozesa excessive forces. That is contrary to the law of the Republic of Uganda. Eddie Mutwe ne yamukwata nava n'agamba amuyina ali mu basement ye. Afande Rusoke, maybe oba abamu ku ffe tetutegeera munnaye tumanyi bya mateeka, tusaba kindly, can you elaborate more on that? Echa Eddie Mutwe, was it an arrest? Was it an abduction? What was it exactly? Because according to the legal procedures ez'okukwata omuntu kubanga gozze otambulidde mu mateeka, 48-hour rule ku Eddie Mutwe teyakola.
release, right to release ku Edi Mutwe teyakola. Rights during custody ku Edi Mutwe teyakola. Bamukwata namala wiki nga teri amanyi waali, bamukwata ne bamuchonya, bamukwata ne bamutulugunya, bamukwata ne bamwambula ne bateeka n'ebifaananyi bye ku social media, and someone came out and claimed responsibility to that. Mr. Rusoke, please elaborate mukuba kaffe tuwagala kuyiga bino ebintu tusomesa abantu munnaye. Bwe tubeera ku lugina emikutu gyaffe tulina bangi nnyo abatukola ki abatugoberera. Maybe abantu bategeere. Please mulekerawo okujja ng'ate ebituufu mubikweka. Kiba tekiyamba ggwanga. Nkugambye a bigger percentage of Ugandans abali eruzira abasinga emisango egimu baagizza mu butamanya nti they don't know the law, nti w'okola kino you face this punishment. Bangi kuffe. Bambita simple. Oli ku Empire Online TV. Kindly share the video. Make sure you subscribe. Tap the notification bell. Ate nyambo ntagingire Mwami Rusoke. Oba oli anasobola okuddamu ebibuuzo bye neebuuza nga nze ne bannayuganda abali bwe beebuuza, kubanga ensonga eno bagezezzaako okwagala ogibuzaabuza. Twagala kumanya ku Edi Mutwe kyali kitya. Mubeere bulungi.